omuntu wange alina oba n'ensonyi gyendi. Yes. Nange nina oba n'ensonyi gyendi. Bamanyi bwe tuba tuli wamu ensonyi tewaba tewali. Olwo otambule wenna oli bukunya mu ddiiro, oyoze ebintu oli bukunya, osiimule oli bukunya. Nedda. That is a sacred thing, by the way. Te mu nnyumba tubamu. S-X is a sacred thing. Era obukunya obwo oli alina obulaba nga buli special every time gyagenda nga mugenda mu kikolwa ekyo. Waliwo abasajja oba abakazi nga waaba ne munne alina kifaananyi kya muntu mulala nga beebase bonna. Yeebase ne mukazi we wano naye alinayo liita. Naye effeesi yagikubireko liita mu bwongo. Era wanyumirwa. Anyumirwa liita. Kweye saawa aba yeebase ne liita. Ebyaddala. Bombi. Mu mubiri aba yeebase n'ono naye mwoyo aba yeebase ne liita. So that is also sexual immorality. That is sexual immorality. Katonda aba abivuddemu. Then ne wabaayo abnormal sexual positions. Esitagenda maaso. Ebintu byemwewujja ne muddeno ebintu ebyo bireeta kye bayita fetishes. Ebayibuli egamba do not defile your bed. Bible egamba Eringanga waltaali eyo nnono obuliri. Era abakyala temukkiriza abakozi kubaalira buliri bwammwe. Nkooye nnyo. Nanti ojja kulaba ekinaavaamu. Nakedde ku makya bimbikireko. Ojja kulaba aba alaba bwereere bwa bbaawo. Ensonyi anaazijjawa obutakubamu kafaananyi nti ku buno osanga ku olwo nani byewaleseeko. Kituufu. Abakazi bawa abagundi okwoza amasuuka amakyafu. Keep that thing as sacred as possible. That is a meeting place for man, woman and God. So kati woba ng'olaba pornography oyo, the eyes are the lamp to the soul, oba the window to the soul. Okitegeera oba ogudde enzigi then ne weegatta n'abo abantu mu mwoyo. Wadde sirina kyenkoze nze. Wadde tolina kyokoze. Ndabye bulabi. Ate era ogira nga we bagize ku end. Kiggwa. Omuntu alaba pornography. N'ojja ne bagamba nti nno oligge. N'ogamba mbu toligge. Oba olimba. Kitya. Kubanga bw'obanga olabye omusajja. Ndabye bulabi. Mu pornography. Bulabi. Nga yeebase n'omukazi. Oba oli mu threesome. Oba weebase n'omukazi. N'omusajja gwendaba. N'omusajja. Awo bagge. Buli wookola ekintu n'owuliramu okwennyamira. Manya God is not with you. Either the spirit is departing from you or the spirit is convicting you, telling you, Sami, kino si kituufu. Tereza. Gwe Sami, toyina ebintu by'osobola okukola kale gwe ng'olimbeerera tonnawasa. Wanga Sami takola fornication. Esther. Tonseetinga. Esther abadde nsaba. Tubuli. Toddamu kunseetinga muntu wange. Tubuulire enjiri Esther. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Musome mu Ephesians chapter 5 verse tandikira ku 21. As unto the Lord. Yes. Oba mu luganda olwangu nga we wandikoledde Katonda. Oyo ye mukyala. Naye agenda kutulaga biriwa byotasobola kukola kati omwami agamba ebyobugwagwa. Tugendeko wali wetunde tufune ku ssente. Ate batugamba muti submitting ebiri outside God agambye as unto the Lord. Kasita Katonda bw'aba Katonda tatulugunya mukazi. Musajja totulugunya mukazi olw'okuba bagambye submit. Bw'aba Katonda tasobola kumma mukazi mmere, tomma mukazi mmere kubanga bagambye bunno as submit. Bw'aba Katonda tayagala nnyo olaba gwa omusajja ali awo towa nnyo Katonda kitiibwa kiri awo naye gwe n'oyagala bakuwa ekitiibwa ky'ensi webakulaba bakankane bukankanyi sooka okankanira eri Katonda olyoko olaga example ekyabakuwa so everything ekikontana ne Katonda mukwano awo tebya submission teba tebikola ebyo tebikola. 23 agamba for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and he is the savior of the body. Okiwulidde ekyo? Mukyala mukwano gwange, husband wo is the head of the wife. Kitegeeza okwezimba kwonna musobola oteesa musobola oteesa naye head eri wano head eri so strong nti mwe muli obwongo naye ate head tesobola kubaawo kiwuduwudu
ewatali bino neekola okiwulidde naye respectinga nnyo omutwe kubanga gwe gulagira emikono okumuvinga gwe gulagira ebigere okumuvinga naye tekitegeeza nti ate omulinnyeko bulinnya kozo nalinyisaako ki ng'oli mutwe amagulu gali eri that is why buli we mwesukkulumya ennyo ate ebigere bibalinnyako kozo ebigere si mutwe kabagezaako so kati mu decision making yo omukyala wo afuluma atya mu nnyumba ng'ayambadde mini basajja banno ne bakugamba owange mukyala kiki ogaa munnange namugambyeko n'agamuna awo toli heedi heedi mukyala wo aba amurespectinga kaakati ekyo kyokoonyeko njala tugaziyeemu ojjukira binayogeddeko ebya midiya tulina kye tuyita babiyita atya simanye eddembe ly'abakyala feminism emancipation feminism ebyo enjiri epuliikingibwa abantu abo gender equality mu maka mubeera mwenkanankana makamba mwenkana musajja bagatta nako what a man can do a woman can do better wabagamba kakati ako ka statement ndowooza bo bakagaana nanti feminism that is toxic femininity feminism kitegeeza omukazi eyeeyisanga omukyala naye bo baleetamu feminism kwe kubanga tetukkiririza mu musajja byatugamba omusajja talagira kyakukola mbalaba kuzita okushozi mirimu emeka abasajja gye bakola nga abakazi tebasobola gikola bagamba buli kimu mukikola beta nedda tetulina bwa beta bameka abalinnye emiti gy'amasannyalaze egyo batono nnyabo be bayita abakazi bannaggwano bannaggwano bakyala eŋŋwaŋŋuli mu factories n'olaba ng'omukozi yeetisse ekyuma nakizeno ye mu ntalo bakazi mmwe muli bameka ng'olutalo olwabanduseewo kati twalina olwa Russia ne Ukraine Russia yasindikayo basajja bagende barwane mwe muba abafeminists ng'ebintu byangu nga wogaana omuggulira oluggi wano olw'emmotoka agamba you have to open the door for me ate twenkanankana sikategerera ddala twenkanankana kati kwe mugambo twenkanankana lwaki wekituuka ku responsibilities ezimu ate omufuuka bakyala omusajja yalina okukola kino nze ndi mukyala sente y'ekikyala sente y'ekikazi naye ate ng'oyagala omwami zaafuluma naawe zoofuluma omwami zayingira olumu omusinga nako boosi abadde yatuwaddewo akamungi ekyo tugenda kituukako mu responsibility y'abakyala ku baana koze efudde nnyo abakazi beekozesezza nnyo omusajja asobola noleeta essente waka naye gwokera 12 abaana nobalekera omukozi talina budde omukozi yayo ky'abaana bange ye olwo olukozi tolina na budde sebyo tujja bigendako kale tulabe naye kati ekirala bwe mubanga mulowooza mwenkanankana n'abasajja mutandika okukola susumu nga muyimiridde awo tubatende munnange nkwagadde nayogedde okwagala wali ku kifugi wayitawo abasajja tebaswala wali ku kifugi nawe bikula sikaati byodako ebbali oba bakulabye obikule ogire mukama teyali musiru it is even a bad statement because it's so wise okucreating omusajja nga wanjawulo ku mukazi ate bano abasajja balina amaanyi mangi otusinga lwaki omubbi wajja gwe ayagala okuba feminist wekweka buffe sami genda olabe kiki ekyo vaayo naye nagamba nze ali bikola ebyo
tuliba oliwulira kubanja kugamba tulumbe babiri anti luyaiko otandike namuyita kyali wange tugende kumacha tugende tulumbe kubanga tutuke ku responsibility ndi munyiivumu kati agambye ki wano tugenda ku 24 tumaze 23 ne tugenda ku 24 kati ngenda ku 24 yes. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Tayawudde mwatu nange nkola ebibimu ebyo ebintu naye kyeneegomba okukola omanyi abaami bw'oba n'omukyala naye nga yeegomba nnyo okukola ekituufu support them akola ekituufu muweemu time ogambe wano oguddewo naye you can do it naye mulimu baliba bannangwano abatayagala bagwa gambako eŋŋwaŋŋuli abakasusu nga bayimiridde abo naye mulimu omukyala ng'atendewalirwa n'agamba kale leero nnyombyemu naye sandyagadde kiddamu wano wakugamba in everything tayawudde mbu mu kumwoleza engoye oba mu kugolola omwami osobola n'omunaaza mu mutwe nga munnaffe waalina dreads n'omunaazaamu naye kale tugende mu maaso it is okay tugende Esita tugende okiwulidde nze bulijjo mmanyi nkola na mikwano gyange naye tugende mu maaso okiwulidde munnange nti nno mu buli kimu kasita bakuwasa kasita owasibwa n'ojja mu maka nange naleko feminist nno kyambonyabonyereza emyaka omwami wange wali tuula wano eno yandibagambye bikumalako mirembe ebya feminist nno gyokuma okusubmitinga munnange ng'emirembe gidda tewaba nnyombo leadership edda mu maka leadership omusajja n'aboggola gwe n'owuliriza n'obamu okutya wali bu feminist butya okavuma wakakuddiza okavuma wakakuddiza kwegana embeera mu nnyumba mulimu abasajja aba nga mulimu abasajja aba pologomez agawo tegasobola kuba maka newoba okola otya okitegeera ebbayibo oba okyakyamukira omukazi byalina okukukolera ngekuleetera naawe omusajja kuba ffe tubikola era bambi fe abasajja tubikola by the way omuntu asinze okusuula obuvunaanyizibwa ye mukazi ate abasajja bambi bongera okusasula school fees okitegedde nebongera okukola ffe tubikola obuzibu ebuva kasa tutandika okubeera ng'oyagala kufuuka mpologoma mu nnyumba tubeemundeka awo nga nkuleka mwagala nnyo obukono buno kankuleka awo nga nkuta bakano kategeeza nga nkujjako engalo lwaki abantu abo mukagala nnyo abasajja nze nga nkuleka omwami wange akagala nnyo nga nkuleka wenkugamba ekyo kana nga nkuta omwami oyo so tubadde tugenze tugenda in everything submit mukyala munange mu buli kimu submit nga kitegeeza ne mu bya bedroom omusajja wagamba ngwe gamba ngwa owulidde naye nga ebikkirizibwa Katonda ebikkirizibwa wagamba okukola ebintu ebitakwatagana na Katonda ebintu ebya gundi zino simanya wilbaro biki ebimu mugambe mwami wange ensi tugiryako makungula tekungulwa oba tekungulwa ali makungula ge naye gakunguliraawo kati maama nete tukyusaamu ani ennaku zino akungula apples nga magulu gali waggulu lwaki ezo loozi zisigalawo mmwe ne mwagala mukyuse eziri pervasive oba zino ez'obuseegu ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Ebirala nga we twalima nga we tukyalima nga we tukungula we tukungula hawe bituuka mu by'obuseegu atugezeeko wano ninake nalabye giramu wot ninake nalabye ero omugamba nti wakalabiddewa obulaba obuseegu ezitanvaako alina okusomesa ali ogu mpa example tonteeka mu kikaliriro mbiwulira tinyinake nalabye omukyala leero anguddeko nanti nekubuuza wakalabyewa era omukyala ayagala Katonda akkiriza Katonda akubuuza mwami wange wakalabyewa twonoonye tusabe basajja batono nnyo akkiriza mukyala tusabe nayo noonye awako omusajja nga kajja tombuuza ate tuba banyiivu oba obusungu buvaawa sexual immorality eri eba yazze wakalabiddewa wakalabiddemu butabo tebukkirizibwa wakalabiddemu butambi tebukkirizibwa tozaawo Yesu aba agenze sexual immorality akitadde alina okuyigiriza ali omu Katonda ate omanyi newaaba mwana muteeyo akayiga ayigamukko amanyi neebaka neneebaka nekiggwa so yeeyo nakyo we kati omusajja wakugamba nakyo we accept anytime anywhere naye ate tagamba kuko nokkiriza wembanga nkooye nasuze nasiibye ngudi ku mulimu omusajja agamba ngwe naye wasiibye okola olwo kimugamba otya osaba Mukama akuwa amaanyi g'essaawa omanyi ekintu ekizaamu amaanyi ng'ekyo kizaamu amaanyi ng'ekyo kizaamu amaanyi bemanyi soga mwami byakwekwasa naawe tubyekwasa bwekwasa nazze nkoye ale kati nakebakawo omutenze gunnuma biki naye mutere waabwe obukadde 5 nga mukyala bukadde 5 bubuno fuluma ennyumba ogenda okola shopping gy'oyagala omutwe gujja wona buli kimu kiwona nani yakola ssente muzungu bagiyita mamona ssente eyo bagyogerako nti kibi ssente kibi kyajja ne kiyingirawo bannange ebyaddala kubanga omukazi ali bw'ati zendeka sinamanyi nomuterawo obukadde 5 omukwano mbadde nsaaga kwata obukadde 5 genda wejjeere buli kimu kyoyagala tulaba oba nasigaga sigenda zikwata ku omutwe gunnuma kizibu okumanya essente embi ebikka n'ensonyi abadde yakoogera agamba muli mutima kinkutte kigenda kugamba banne mbadde nkirimba naye zimpe tasolagaba mwami obonkwata ozimpadde naye nga nakooye ziteeka awo takisijja kusobokera kyazikwata gambe kibi osaaga nnyo mwami naawe nze mbadde nsaaga kwata ebibyo okibulidde bale manyi osobola omugaana naye mwami nakooye tugezeeko enkya respectfully nanti tuli ku ki
ate woba omulwadde. Thus says the Lord. Awera byogera. Bwoba omulwadde, ng'omukyala mulwadde oba omwami ng'ali mu nsonga ng'alina sickness yonna eri transmittable, ebyo Mukama tabyagala kucunya. Omusajja mukyala wo n'aba nga yakazaala. Bayinalira myezi emeka okuzaala? Agoma dduki? Myezi nga 6 oba 3 ku 6 waabanga bamusala oba gibemeka naye mpuliranga 6 3 ku 6 tolinda kejo eyo half a year. Nedda basajja ongambye 6 omukyala aba yakamunyigamu wiiki ejwa mukyala musajja n'agamba katulabe kawawunye ate walifa ab'ebiso nagamba ate basazeeyo kira tugire nedda Katonda agamba nedda. By the way he was strict ng'awa abaana ba Isirayiri ebiragiro. Abagamba mweze ensonga ng'omukyala yakazaala omukyala bleeding omukyala temwegatta kubanga tomanyi mbu okwegatta it is spiritual. Ne Katonda abaamu okwegatta it is spiritual. Mu kwegatta Katonda mwatondera omwana kituufu okitegeera. Kati ye abataliimu yemmwe abakola bi styles Katonda omusindiseewa naye tasobola nabbi bamu bi styles ebyo bimwenyinyaza. tunoonya balongo ebiboozi by'ekisirusiru ebya Sami ate baddayo ne Roland omanyi omusajja naleetako wano omusomba n'asomesaako ku kintu ekyo n'atugamba sitayiro eri ki emu ezisigadde mweyiyiza byammwe. Question yange eri emu, simanyi oba mba off topic oba mba mpulikidde nga kintu ekitategeera, mbuuza bubuuza kumanya. Katonda ye yatutonda ndire mukyala wange wane kali kewayogedde tujja kagenda mukko kayimolaite kewagambye nti kibi okubeera mu nnyumba mukyalo oba omuntu ena oli bwereere wadde muli ne bbaawo. Mu butuufu nze n'omuntu wange essanyu eryaffe senze siina kyogambye kyekyobutabo ndisitedde zafuukirawo embi style nti Katonda kyotrying ogamba mbu Katonda yatuwa amagezi nga tulina ebibuya bitulekera tugaziye explore nga tuli mu church nti tewaliwo mizindaalo twayiya tuganayo omuntu ali eri owulira enjiri atudde emabega twetaagawo emizindaalo. Is that bad? Wemulira ku muzindaalo ebibuuzo byombitya nziraamu buzzi kambuzeyo nange buto buuza abo wemulira ku muzindaalo anti okuwemula kibi naye omuzindaalo abagukozesa bulungi. Kankubuuze wemula kubi kankubuuze tu expounding ne partner wange ne partner wo kati nze weŋŋamba kansonsekeyo kakambe tulabe nanti Mukama yagamba tu expounding kyekivaayo nze ndina partner wange tewali gye nkirabye tewali gye nkisomye oba Sami Katonda yatuwa obwongo omuntu eyakola ennyonyi eyo n'agiteekako ebiwujja ebyo yali muntu nga ffe. Kati nze wembuuka wano ku kizimbe nenkola bwe nti ebiwawaatiro mazima ddala sibuuka togezesa bintu byotategeera okitegeera oba wanca ku 10
togezesa byotategeera. Sometimes it is decent and noble to stay with what you know, cause bwogezaako ku kino obwongo tobumakinga nnyo kusukka we bwina koma. Lwaki? Omusajja wakeera n'agamba kankozese ku mukyalo omwo era ensonga ne ziggwa, enkya n'agamba kankozeseko ku babiri. Omanyi obwongo butuuka nga omukyalo omwamubowa olw'okuba obwongo abumanyiizizza ebintu ebimu. Obwongo bulinga rubber band, bwereeguuka tegira gy'obutwala nga buneeguulira ddala olutuuka bukutuka bukutusi. Rubber band w'ogireeguula esobola oleeguuka naye ekutuka. Kati n'ogamba nti nno munange kati kankozeseeko ku bawala abasatu. Obwongo butandika okukyawa ababiri. Gamba tojja nnyumirwa ng'olina babiri. Ogenda okulaba olidde bisiyaga. Ogezesa. Wakugezesa. Ogezesa kibi. Obwongo kyangu nnyo okububowa. Katonda mugezi ebyo yabimanya byonna. N'agamba mukome wano. Do you know that abasajja baboperatinze, mugende ku YouTube, baboperatinze nga beetadde ebintu ku bwami bwabwe ne bigaanirako ng'agenda kufa kiri mu bulumi n'ogamba ani yakusindiikiriza. Lwaki ogezesa Katonda? Ye tomanyi nti waliyo expositions nga zirwaza omusajja prostate cancer? Zinoonyereze. Kati yakimanya bijja kutta omubiri n'obwongo, osirwale nnyo mu bwongo otuuke n'okukwata endiga kubanga gwe teweepimira tolina wookoma. Owulidde? N'amanya mu mubiri muno omukyala waliwo ebintu by'omukola ne bimukosa mu nabaana. Okitegeera? Gw'osaba ng'ekitono ate abakyala abo balumizibwa naye baagala kusanyusa babba baabwe. Tayagala kwogera bamuyite ffala kozi bwe naagaana obbikola omwami wange ajja kgenda ayende. Mukwano, Katonda ye yakuteekamu agamaka omwami akukola ebyekisiru ebitategeerekeka. Mugambe nsinza Katonda nga sinnakusinza. Era ekyo kijja kikola. I will lie down, I will submit. Ekyo yegwa abadde explanation ewulirwa. Abasigadde ng'obabuuza bagamba kimu bireke. Mukama yatugamba eno. Ebintu emunze ndowooza byetaagamu explanation omuntu oyo okutegeera nga gy'owadde. Birinamu dangers. Ebintu ebyo kati oli n'amanya nti bakitugaana birimu dangers zino ne zino. Ddala ogamba obugambi omuntu kiveeko. Ate olaba with this, because X is spiritual. When you face each other, it creates more love and bond. Era during that time, Mukama nsonyiwa oba temuli bafumbo. Naye kati njogako n'abafumbo. During that time, you can have productive conversations. Tino omusajja we yali takuwulira, batakuwuliriza. Musobola oteesa naye n'ateesa. During that time is so spiritual. Era eBayibuli egamba, do not defile your bed. Bible egamba. Eringanga waltaali eyo nnono. Obuliri. Era abakyala temukkiriza abakozi kubaalira buliri bwammwe. Nkooye nnyo. Nanti ojja kulaba ekinaavaamu. Nakedde ku makya bimbikireko. Ojja kulaba aba alaba bwereere bwa bbaawo. Ensonyi anaazijjawa obutakubamu kafaananyi nti ku buno
osanga ku olwo olina ne byewaleseeko. Kituufu. Abakazi bawa abagundi okwoza amasuuka amakyafu. Keep that thing as sacred as possible. That is a meeting place for man, woman and God. Kale, tugenda 25, kusoma 25. I think tukome ku 27. 25. Tukome ku 25 Tujja kweyongera. Okay, tujja koma ku 28. Tukome ku 28 tumalirize. Era tujja bikwatako olala. 25 egamba husbands love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ekyo okiwulira mungi. Abaami mwagale bakyala bammwe nga Kristo yayagala ekkanisa. N'okufiirira n'okwewaayo n'okwewaayo owulidde kulwayo. Kati abaami abasinga baagala nnyo submit weeweeyo naye by the way mu bufumbo omwami yasinga omulimu gw'amaanyi. Ekituufu. Okwagala omuntu okimanyi nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Kinene kinene mulimu baatuwa munene naye mugutuukiriza. Tugezaako. Temunnakwatako na hafu abasinga. Lwaki? Mutunuulire Kristo we yayagala ekkanisa. Kino okutuuka ne Peter we yamwegaana emirundi 3 nga naye bamukuba emiggo nga yamubuuzanga Peter onjagala? Agamba nkwagala Mukama. Peter onjagala? N'agamba nkwagala Yesu. Naye we yamwegaana n'amusonyiwa. Kristo kyaki ye be bantu by the way si bizimbe binoono bye babasondesa ssente liiti ne musonda ssente ne muba nga mukyasabira mu ttenti paka kati ng'essente zasondebwa emyaka n'emyaka. Naye tugenda gizimba. Penta. Tugenda gizimba. Okay. Kati okwagala kwe yayagala ekkanisa bwe bulumi bwe yayitamu ne bamufujjira amalusu. Mafia 24 mugisome mulaba okwagala kwa Katonda. Omwami olina okubeera nga okutuuka ku mukyala wo basooka kuyita muggo. Ng'okumuyisaamu olulimi. Muliko n'abaami ne bakukwatira mu bwenzimbu nno n'oyimirira tomukuba. Oli gwe bakutte naye gw'oyenda naye n'avuma ne mukyala wo. Ng'olaba. Ekyo kisiraani tolidda ngulu by the way. Mu kifo ky'okwekuba mu mutima owaga. Kyawa kirigamba gwe muwala gwe sitaani osooka obudde omukyala mutwale kyenenyeze tokiddamu bw'eba ebadde ensobi. Naye n'oleka n'omukyala n'akawa omukyala n'akubira mukazi w'essimu. Gwe ekyalemamu gwe yakizuulamu nze nenenene. Naye bakyabikola ebintu ebyo. Oyo si husband. Ogwo musege. Tubeera olumu mbeera eyo omusajja ali mu mboozi y'emu egeya mukyala we. Ng'ogeya mukyala wo n'omukyala omulala. By the way, ekitiibwa ngenda kusomera verse endala. Ekitiibwa omusajja kyayina okuwa omukazi, which I mean not respect, honor. Okuhonoringa ekintu is not to respect it because you can honor. Honor your mother and father. That's honor. Respecting something is different. Otegera nti I respect the president. I don't know him. But I respect his words. Muwekitiibwa kye. Naye to honor hold such value. Nti nno mukyala wo tosobola namugeya mu mikwano gyo. Naye mba muyina ensonga zammwe ebweru we mufuluma gwe ngabo. Thank you okoseza ekigambo kirungi. Ndi musajja mulungi.
okussaamu ekitiibwa. Yes, omukyala oyo olina okumussaamu ekitiibwa, naye omukyala alina okukuwa ekitiibwa. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Gwokimusaamu, being that you're the head, okimusaamu. Naye omukyala yakikuwa kozi tulina bawa we submit. Gwena kimusaamu. Gwena kimusaamu. Kati n'ogenda okwenda mu Kristaayo n'onyumiza akawala. Nga mukyalawo wakola wati? Omusumba n'ojja katuuti. Noga oyo namugumiikiriza emyaka 10. Ng'alina ekikulukuto. Byebisiraani ndowooza oyo Haji. Musumba. Haji oyo. Musumba. Haji oyo oba omwami oyo. Pastor. Omwami oyo success gye yali ayina. Yakkakkanamu. Teyakkakana. Yafa. Kyekito twagambye si buli omu gwolaba mu kanisa bantu. Kiri kye twayogera luli. Yes. Cause n'ekitiibwa abantu okubanga they trust your word. Kitiibwa kiva wa Katonda. Gwe ng'abantu batandika kuzannya mu mizannyo. Tosobola bana mirembe. Tosobola bana mirembe. Sisuubira oyo omwami. Nze sisobola muyita pastor cause nze priest of the Lord. Ebintu byakola biba biina okulaga ekifaananyi ekirungi eri Kristo. Tasobola kuba musumba. Cause omusumba omulungi asumba endiga ze okuzitwala mu kkubo. Yabagambye takyabawulira mwe kati yabafiisa mwafa. Nanti tugamba mu Bayibuli nti oyaze wa Yesu afa mu kibi kati ekibi kitutte. Haleluya. Amen. Tutte. Kibi tutte. Tuzuukire mu Kristo. Obulamu obutaggwaawo. Naye gye weebase tolina mirembe kyova olaba babodyguard bakuuma. Gwe support gy'olina kati eri mu gavumenti n'abo b'okolera. Naye totulimba mbu weebaka mirembe, weebaka ogugumuka. Gwe kati omusumba omulungi amasasi gaali gakunoonyaako ki? Kyolera Mukama yamuwonya. Mukama yamuwonya. Nanti Mukama. Kwa yawulira eddoboozi ne mugaka wansi nakka. Mukama Bayibuli egamba n'ababi ku nnyumba zaabwe kutonnyako enkuba. Era akasana kaaka ne ku nnyumba z'abasezi, kaaka ku nnyumba z'abasamize, kaaka ku nnyumba z'abakwasi b'abaana, kaaka ku nnyumba. Kati kyekyo kye bayita grace. Kisa. Kati wabanga Mukama akyakumidde mu kisa.
mwebaza okyuke. Nawulidde bafunye emero, bafunye obuzibuzi. Bafunyemu Nabiwulidde eyo marriage sinnabikakasa mbu tebiyina na. obufumbo obwo Let me obulala. tell you one thing, Sam. Obufumbo obwo obulala. Let me tell you one thing. Woba mu bufumbo obutali mu mateeka ga Bible, tosobola alabira mu mirembe. Ago tegalina nakubeera mu mawulire mugambe bugambi twakisuubira. Ate tegali mu Bible gati. Bali bayawukana. Nooli. Ono yayenda n'agenda ate ku gwayenze naye n'awasa. Twasomye tinno wagambye ekintu kyokka ekyawula Katonda kyagasse avenue eriwo yokka sexual immorality na adultery on the part of the accused. Oli tuvunaana gwe muvunaana ye talina kuddamu kuwasa oba kufumbirwa. Omukyala waabanga yayenze omwami n'agamba onnyenzeeko twawukane, omukyala ataddamu kufumbirwa, omwami akkirizibwa okuddamu. Naye waabanga omwami yayenze ate gwe obwenzi bwo n'obuwugamu buwuzi n'ogamba kati nanti bantegedde kankole embaga noono awo tebukkirizibwa. Sooka olindeko kiri tuwe nti omwami era waayenda omukyala akkirizibwa okuddamu ofumbirwa, naye omwami takkirizibwa. Naye omukyala waagamba nze nsonyiye omwami wange sigenda kwawukana naye, omwami tolina gy'ogenda nno, osigalawo mu bufumbo. Kubanga obufumbo tebuli ku sekisi yekka. buli kuki? Obufumbo tomanyi nti society yonna okugwa oba okukula mu mpisa kitandikira mu bufumbo. Ate omanyi mbu obufumbo kye kintu kyokka Adamu ne Eva kye baava nabo mu gadeni. Ebisigadde baabifiirwa. Ebirala baabifiirwa naye Katonda n'agamba. Era wetuba n'obufumbo obulungi mu society ng'abantu bamanyi obufumbo kyeki, eggwanga lisobola okukyuka. Ogeye musumba tulina kugamba twakisuubira. Omusumba twakisuubira. Mulina kugamba twakisuubira kozi ekifo ekitaliimu mukisa gwa Mukama oba mwoyo wabawo chaos. Neweebali ebikko obukookolo. Nze mu ntegeera yange eya Bible eŋŋamba okuggyako ng'ovuddeyo n'oŋŋamba nti ki? Tusobola okusomawoko bakatuddiremukko tulabe. Okuggyako ng'avuddeyo n'aŋŋamba nti ki? I had highlighted it bannange wano. Kubanga kujjako ng'ovuddeyo n'oŋŋamba oli omukyala omukadde ye yayenda anti omwami yasirika ayinza oba akimanyi ebyaliwo yayenda. Oyo olaba afiisa abantu asobola osirika. Ayinza okuba wa mizi. Abaganda bagamba omuntu ayina emizi n'asirika alaga asijja swaza mukyala wange nze kanswale naye kasa tumanye ekiriwo. Olaba afiisa bantu n'avuma abantu ebivumo weebiti. Afiisa baheeta babayita baheeta baheras. Olaba afiisa abo sami n'ayogera ekigambo bwe kityo ku bantu. Esther nga woonoonya sexual immorality newemba siyenze nga ndaba pornography obufumbo senga omukyala nsanga buba bugize Katonda bataliiwo. Yes Rachi, pornography erimu sexual immoralities. Omuntu alaba pornography n'ojja ne bagamba nti nno oligge n'ogamba mbu toligge oba olimba kitya. Kubanga woobanga
olabye omusajja ndabye bulabi mu pornography bulabi nga yeebase n'omukazi oba oli mu threesome oba weebase n'omukazi n'omusajja gwendaba n'omusajja awo bagge kati sirina ngeri gye ŋŋamba nti nalabye bulabi kubanga Yesu agamba ne w'okirowoozaako obulowoozi oba okikoze oyonoomye omwoyo mu mwoyo omwoyo kyeki omwoyo bye birowoozo by'ottambula ebirowoozo ogwo mwoyo omwoyo gwo buli we gutambula omwoyo gutambula ne gutuuka America ng'omubiri tegusobola cause gulina restrictions naye omubiri gulina restrictions omwoyo gugenda era omubiri gwe gugondera amateeka g'ensi nti nno wano tojja ssalawo naye bwe njagala okugenda mu America mwoyo nsobola nti omubiri njirowoozaako ne mba nga ngenzeeyo otuukayo netuukayo ne ŋŋamba era we bambuuza wagendako America ŋŋamba nagendayo mwoyo so kati w'oba ng'olaba pornography oyo the eyes are the lamp to the soul oba the window to the soul okitegeera oba ogudde enzigi then ne weegatta n'abo abantu mu mwoyo wadde sirina kyenkoze nze wadde tolina kyokoze ndabye bulabi ate era ogira nga we bagize ku end kiggwa kati muba mu sex kiggwa tewali alaba nekitaggwa kiggwa mulokole oyo akimanyi kuba mulokole Roland mulokole waliwo wekitaggwa mulokole kiggwa kati is that part of this immorality gye boogerako yes sexual immorality so that wano Yesu we yagamba ekisobola okukujja mu ndagaano y'obufumbo is when a man oba woman commits adultery oba commits immorality nene okuba I'm sorry waliwo abasajja oba abakazi nga waaba ne munne alina kifaananyi kya muntu mulala nga beebase bonna yeebase ne mukazi we wano naye alinayo liita naye efeesi yagikubyeko liita mu bwongo era wanyumirwa anyumirwa liita kweyesaawo aba yeebase ne liita ebyaddala bombi mu mubiri aba yeebase noono naye mwoyo aba yeebase ne liita so that is also sexual immorality that is sexual immorality katonda aba abivuddemu then ne wabaayo abnormal sexual positions esitagenda mu maaso ebintu byemwewujja ne muddeno ebintu ebyo bireeta kye bayita fetishes omuntu atandigenze ku kino n'agendako omanye ekikozinze a lot of gazing is bantu kwagala ku experiencinga katuteekeko wano katugireko wano kiba kitya okugezesa okwo naye Katonda bw'abanga tetulabangako mbwa ng'ekyusiza position yagitondera position eyo era tesobola kugamba mbuki katukyuseemu wali eva okulya ekibala ne baggula obwongo ne bakumitinga ekibi that was one of the things kyekyo the dark side yakyo ekyagivamu nti embwa yo teyalya kibala so tesobola kukyusa position naye omuntu yafuna amagezi amalala ag'enjawulo agagamba bwenteekako wano bwenkola bweti n'akyusa natural laws eza Katonda kati gwe munono n'omuwanika ku mutwe n'omukola bwoti that is called sexual immoralities. Katonda tabaawo eri normal
ffenna tugimanyi gye tulina obeerako eyo ogimanyi Roland Esther eh tututemu sipiidi let me tell you wekiba ekintu kikwenyinyaza ku nsi kino kya understanding wekiba ekintu kikwenyinyaza ku nsi manya mwoyo omutukuvu yakuleetedde okuwulira bwotyo. There is a video abatambuza just that abantu bange mbagana nnyo okumpeereza video z'obuseego obanga batulugunya abaana oba biki because they depress me they give me post-traumatic disorder so waliwo ka video kenawulira nga bagamba abaana oba bankumba oba students abaali begatta n'abalenzi naye nga babakola ebitali birungi sexual styles ezaali disgusting kati gwe wekiba disgusting to you olwo ku Katonda cause ffe tuli boonoonyi nnyo ate olwo Katonda naye omwonoonyi sitaani wagambira agwa ate osuse mu butuufu waliwo omuntu akola eki n'ogamba naye ate ono asusse wali oyigirizaako omuntu tomuyigizaako oba bamalaaya nayigiriza omwana obwamalaaya naye naasukka waalina okukoma naga ndi malaaya naye onaasusse naye oyo nze yamuleeta naye onsusseeko ampiseeko kati olwo Katonda kati buli kintu buli wakola ekintu n'owuliramu okwennyamira manya God is not with you. Either the spirit is departing from you or the spirit is convicting you, telling you Sami kino si kituufu Teresa gwe Sami toyina ebintu by'osobola okukola kale gwe olimbeerera tonnawasa kubanga Sami takola fornication. Esther tonseetinga Esther abadde nsaba tubuli taddamu kunseetinga muntu wange tubuulire enjiri Esther tonseetinga waliwo omuntu ebintu byakola side dish nga naye tasobola nabikola mukyala wa waka koza agamba bina sisobola bikola mukyala wange ntero muwe ekitiibwa ntero biwulira ebyo mbiwulira gye tunyumiza eyo gye tunywera ku mazzi oli n'aleeta ekiboozi nomukane kati ofaaki olina omukyala agamba nti kati kano ono ali physically fit nina byenkola naye ddala nga naye tasobola kikola mukyala we nga kyenyaza ne we bagamba nti katukufunireyo omusajja akikole muwala wo agamba kyensinga omumanya ku basajja abenzi aba munyiivu nnyo ku muwala we kuba abamanyi byakola teri musajja era by the way let me tell you one thing obufumbo nga marriage obufumbo nga marriage ng'omukyala akola ebintu ebiva mu maaso ga Katonda tebuwangaala era ogenda okuwulira beekubye bakoleze ekikozi muba mususse ensonyi we ziyina okukoma otegeera omuntu wange alina oba n'ensonyi gyendi yes nange nina oba n'ensonyi gyendi bamanyi we tuba tuli wamu ensonyi tewaba tewali olwo otambule wenna oli bukunya mu ddiiro oyoze ebintu oli bukunya osiimule oli bukunya nedda that is a sacred thing by the way mu nnyumba tubamu S-X is a sacred thing era obukunya obwo oli alina obulaba nga buli special every time gyagenda nga mugenda mu kikolwa ekyo era oli akutama buli kaseera ebibeere byolaba gundi n'omwetegereza n'olaba kanya akali wano mu gundi mu kisambi kino nga sikirabangako ekitegeera tunakwetamwa kati kyanjawulo ki kyogenda omuleetera nga mutuuse ku sacred
place. Era wano Bible wegambira kankusomere wano. Nze buli kintu sami ngenda kukikuweeraku it is written or thus says the Lord. Banange tuli ku marriage ey'omuntu ng'amanyi Katonda. Gwe atamanyi Katonda bino si bibyo. Kola ebintu byo tetukuyinaako tabbu. Gwalimanya ne Katonda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.